Mumpe kafollow. Panange nsaba kafollow. But darling kafollow. Ku mukutu ogwa TikTok oba gwe mulundi munnange ogubadde gusoose okubeera live ku mukutu ogwa TikTok esayidi eno Rema n'amakula bannange akikoze bye ngenda okubeera nga nkutuusaako esayidi eno ate nga maaso awo ngenda kubeera nga nkutuusaako waliwo akatambi ka Bobi Wine n'omukyala Barbie Kyagulanyi engeri gye beekozemu ebintu ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso eyo kakasa nti no subscribinga kosaate n'okulayikinga vidiyo kakati nno Rema n'amakulu engeri gy'abadde alagamu munnange sayidi eno abadde munnange ng'ali mu kulaga nti oba gwe mulundi munnange ogusoose okubeera live ku mukutu ogwa TikTok nkugambye bingi byabadde munnange nga tamanyi naye ate munnange n'abitegerera ku mukutu ogwa TikTok naddala abadde tamanyi nti noba TikTok nti neesasula bannange naye nga byonna gye biggoledde mu katambi abadde agoyingamu kaawo ne crazy nti no bamufollowing nkugambye abadde just ali mu kujokinga eno ku live era nga bw'olaba mumpe kafollow panange nsaba kafollow but darling kafollow mu bitiibwa kafollow batia kafollow darling mwebale kunaza bufollow. Thank you. Tap the screen. Bangamba, I keep telling you guys to tap the screen. Tap the screen. Tap the screen. Tap it, the screen. Tap it. Those are roses. Kati obabamba roses, what do I do? If you give me roses, what do I do? I ask for roses too. Please give me roses. What do? I don't know the meaning of roses. Sitegezaje. Will you buy us screen what? It's money. Bro. It's money. Now how do I get this money? How do I get this money now? Huh? What thing you did tell me, you guys? Huh? These roses mean money. You're kidding me now. It's money. Abego. This na money. Chineke. How do I get that money? Hey, Chineke me. I beg. That's money. I'm gonna ask someone. Bagena kunjigiriza banange. Mwebana mmo. TikTok banange sijana kugera bingi kubanga mujja kunsikira munagamba onabadde abeera munange embeera yeeyo ng'ebintu sibimanyi nga ndi ku baana nti n'omwami people are making money. I ask for lion ekoleeti lion I ask for a lion. Hey, Chineke. The lion has more money. Hey, I beg. 1.5 million a lion. Oh my God. Kato lion ani ajimpa. Eva, let me not ask for so many things. I'm looking so stupid. I just have to ask someone to teach me. I'm looking very, very stupid. Funa what? A lion is 1 million. Hey! TikTok universe is worth 5. Hey! Chineke! I beg. The problem is who you give. Who gives me the lion?
Who gives a galaxy? Can you tell me? Ai, katujabuze kuno mtuna kwa galaxy. Aniyo manyi kansirike. Bwenjogere nnyo ndabikira ddala nti simanyi TikTok. Kansirike. Naye mujja kunjigiriza mpola mpola, otherwise ekyalo kintwala. Nkugambye era nga boolaba era nga live eyo nkugambye yabaddeko abantu bayitirivu nnyo, yatredinze nnyo ku mukutu ogwa TikTok. Bambi abadde tasuubira nti nno nti oba TikTok esasula engeri gy'abadde agoyingamuko crazy mu katambi eside eyo. Kakati nno awo kankugyeko kankutegeezeko mu katambi akalala k'omukyala wali Barbie Kyagulanyi n'omukulu munnange ate Bobi Wine. Nkugambye babadde bulala nnyo nga boolaba, babadde bashayininga. Baadde bambadde ebyambalo munnange ebya baganda baffe munnange ate Abaganda, enkola ebadde ya Kiganda muganda wange era nga bw'olengera esayidi awo baadde bashayininga okukamalako obumazi. Bobi ye firebase yavaako akaliro ka change kati muze yakaaba kamwoca ate teri kuzikiza tulina otutuuka mu Uganda empya kale ne bwe tutuuka nga tukooca. Maidi z'Abannayuganda zaali zaggalwa naye ekigambo kya Robert kyaggula nnyingi. The way we need change can't change nga bw'otayinza kufuna change mu kikumi kya siringi. Poliisi etteeka okukola ebirungi ng'okukuuma freedom kyannaku bagikozesa bibi nga kondom ng'oyagala ensi yo londa Kyagulanyi. Ate nga ku sayidi yemu kw'ossa n'ekyo ekifaananyi omukulu Bobi Wine wabadde ate ne mutabani we Solomon Kampala wali kibadde kigeetenze vailo. Babadde munnange ate wali ebusaabala ku One Love Beach era nga bogezaako okulaba munnange ekifaananyi ekyo kibadde kikutte akati ku mukutu ogwa Instagram kw'ossa ate ne Facebook esayidi eyo. Bwe nti bwe nkoze era nga kakasa nti no subscribinga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo kasobeera nga osubscribinze muganda wange. Jjukira nti nobeera ofuna notification wali wonna. Ngenda kubeera nga nkomawoko n'ebirala katono nnyo maaso eyo bwe nti.